Galambi mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751-84-43-14. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tuli wano goyogo ulira lekana watu ya full figure. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunako lwaleero nsubira okwegatibwako Geno full figure. Ennaku zino buli kyayambala kimasamasa. Nze nkofira ye Joy Star Fashions. Nozo kirabye. I'm shopping mall. Chebe kisiga cha bei. Nawe masamasa. So kye tuliko njagala kubaza naffe aba Shukra Herbal Solutions. Akalamu mukalabye ke kasembye yawo. Banaye mugende mufune ebintu ebyo. Bibayambeko abasajja abatamalaako abatini mu size abakyala abasajja baagala nnyo amazzi temugabaddeeko amazzi gatya okitegeera baba gate mask jako owulikika bubi lwaki njijjako tuli mu Ebola Ebola tannatuuka wano anti ne am shopping mall bamulabye bamutegedde ams ali nalya uwo nalya wamwe tojja kulya wange naye waki omuyita kati ekikulu ams ye ham anti omutegedde hams up ekikulu kyenjagedde okitegedde kakati obuziwo wina nze newunya mu bavubuka mmwe Kasuku wanategeddeko ekizibu kya Uganda. Ekizibu kyali okitegeddeko. Ekyange nzikiriza okusomesa akatikitiki. Nkusomese? Nkukiriza. Osobola okumbula ekizibu kya Kampala. Problem ya Kampala. Kampala twagala sente. My question is ekizibu kya Kampala kiki? Sikimanyi gobo kinyinyonyola. Kati njagala okugamba olwaleero ekizibu kya Africa nga Africa the all Africa, not Uganda only. Muzungu yali muzungu yatukwata mu syllabus yatukwata mu bwongo nchikunyonyola kino. That's why omuzungu wakuba embogo mu Luganda temuseka tetuseka nze bwe nkuba embogo mu Luzungu museka ne munjeya. That is not my language. Mbanku yambe buyambe odogera nkyensabera government yebetu yamba tufune olulimi olufirika at least nga Africa because ziri ensi za tukwata nze njagala kutegana Kasuku mu musomi
ogende Makerere n'osoma elevo simanyi elevo n'osoma simanyi biki master biki n'omala ng'oli myaka 45 n'onoonya omulimu atwagala experience ya myaka 7 ogenda okudda okunonya experience ng'oyingidde 5 odda ku mbagamba oli mukadde nga baggoba omuzungu oluzaala omwana bwe pa oluyiga okwogera n'okuwandiika nga bamutwala mu kyagenda okukola ng'atandikira abazungu abasinga tamanyi na luzungu bakiyita mentality webale nnyo kati mwetemu abazungu abasinga namba esinga n'abagagawade tebamanyi luzungu osobola n'okunonya banasajja bakola emmotoka ezo zamuyita simanyi zaani nga tebaasoma nombuuza gundi experience ye nga teyaliiwo naye justin ki bamentalinga naye kati godda wanonsira kwa luzungu nze kinnuma nnyo Kasuku nga tanaba kumfuna kizibu kyonna ku musajja mweru wa muzungu tosobola genda ku police na muzungu n'omusinga ate ng'oli mu Uganda bwakolako ekikolobero kyonna n'omutwala ku police yasooka okufuna obwenkanya naye tasulayo gwasulayo mu nsi yo Uganda kati nze kinnannyamiza era nebuuza ba Uganda tulina police wata tulina omanyi wata nafuna kintu tomanya nti police teriiwo naye kifuna omanye nti police okola kiso ebyo byonna nkugamba genda ku Josta Fashions andi mundaabwe ennyumye Josta Fashions osigale ng'oli wa mulembe naye okuba obulango wano ku show yange nakukkiriza Kasula Motors ne bali ab'ettaka be baani Bugweriyo Estate bagulako ettaka itayiiko nkayana ate bagwettakera nga sirya nkayana mukwano sijja kulya wuwo nange nnoonya gyendya kuba sinze nkunoonya gwonnoonya gwanneesibako kale naawe olina abantu bo nange nina abanga abandi banyonyola ati be naabeera Kasuku nja kwogera kuyisaawo weebale nnyo Kasuku gye balaba kati Sula Motors we wantuuka wosobola okugula emmotoka naye omwana oyo Sula w'amaanyi anti Sula waweta pangisaawo naye leero simulabye tukwatidde agenda kuvaawo naye owulidde ekibuga bwe kiwoomera eno waggulu sina kyenkyagaza Uganda eri Kampala mbeera Kampala nvuze mayiro mmeka okutuuka eno gyendi eno bayitaba batya Bukoto kati ebukoto newali ekibuye weewa wanvu ono muvubuka mulezi gwe wayonka owulire empewo weri eno walina mnywanto oba wayonka maamawo mpozi wayonka jjajaawo bwe buzibu ntegedde era siri kuddira nsonyiwa okumanyira owaliwo eyambuuza luli nangamba kanti kana akatabo tokamalangako oba bungi lulojjojja nako njijja nako Success and Failure Based on Reality nanga Akasuku mmuliza full figure nti akatabo takasomanga kamala njagala okumuddamu mukwano yensonga lwaki mugwe bibuuzo yensonga lwaki mulemwa contracts z'abagagga kyebayita brand ambassador. That's why nyamba the Joyster Fashions put arms wali mask arms up nenkwata katabo ka Success and Failure Based on and reality because ndi ambassador w'ekintu nze kenyini nze kintu era ndi mu kintu kati toyagala nkakwate nkwate nyoko nalya wanyoko oli abadde yagala nkwate biki gana mazzi agakulukutanga nani katonda gya sokati okakutte branding oba wakasoma n'okama byonna bye bimusana okakunyonyola nga sikatunuddeemu nga nkakutte bwe naye luli oyina akantu kewangamba bikkola page boti nikukabasomera wano abantu mwina obunaga kyakasoma nakasoma nsana okakwata bukwasibwe nti nenkunyonyola kiri ku ddiba ekiri munda kiri ku page 9 ne 11 naye nga wendi brand ambassador kinkakatako olaba bana basajja ba Ronaldinho osimanyi ba Ronaldinho baani apo besiagana kumanya omusajja bamusayininga nalabako ani gwe batuzo ba wali koko bo wali woki Ronaldo nakikola bamdo sawali koko namujjawo nateekawo amazzi brand fulufike yute obero obiraba ndi mugazi nakugamba nasomera mu butula mama wange nasomesebwa Katonda era njawula wisdom kuki knowledge era mmanyi experience jennina yenkanaki kati mutemumanyi omusajja nga amu okunsayininga nga brand ambassador nga mwasoma muri gomanyi nze njogeda amu kati gomanyi ba amu bameka gwamanyi just okuva binansayininga manche kitegeeza Joyster Fashions ali machindi ali ku am shopping mall wenyini Kayongo Fashions, Medi Fashions, buli omusono gonna ogwa mulembe. Ogenda ku am shopping mall ebyo kwamba no bimala. No umula totagala. Nodda wali. Je bana kusalira ensawo je bana kubbiro yagala kusola yagala kiyombere. Totu yombera genda ku am woka shopping mall. Ekyo nga kiwedde. Ekyo kimale oboze kusubulo bo yagala ki. Kakati nze munnange bino mbibanyonyola ne mbagamba nti Bugweriyo Estate. Bakuguze taketa liko nkayana. Bakuume ettaka liyo. Mukulikuuma. Batekako n'ebintu bigendo abana abamu bagwetaka nga bali eweeru n'atamanya ettaka lino ndikolere koki
Bugwe liyo estate kimukakatako kuumettako eryo oditeekako ebintu ebikuwa kasente nga parking nga washing bay basobola olimirako ebimuli byebimwe ebikuuma ettaka nobisanga ettaka likola nga likuwa ogenda okujja dizimbako nga nisonzo wazijjayo dda era ngenda okugamba nti yita ku 0705 035267 Bugwe liyo estate genda sigaza basponsa Bugwe liyo estate otandise okujja n'obulango oyinamu wettaka lekayo okunkola ndabe kyemba tozunga ate abawuhulu abawulidde Uhuru debt collectors naye omanyi nti Munnayuganda afunye okuddibwamu Allahu Akbar omusajja yakoze Uhuru debt collectors n'amala Kasuku obadde omanyi abantu bameka ababanja nga talina kise obadde omanyi abantu bameka abakolera companies oba government wasaplying obuwunga n'ebijanjalo police nambo maze emyaka 10 tolina sente waggwa namu majambera je ku Uhuru debt collectors otayina mpapula mulebe tayina we yasayininga oyo muleke tata wana kujja oyo muleke mulekagare naye bw'oba oli eyo obanja Uhuru debt collectors mukanya percentage kyenayagadde ku Uhuru manyi kiri kitya tobawa sente tobawaaki kasita mukaya ne musayininga bagala mpakwazo kekitufu obanja oba tobanja nti mmanja abakazi abakadde babadde ku ttaka emyaka n'emyaka bazayiddeko abaana ne bajja ne bakujjako ettaka lyonna n'osigala n'amalalo ne bagakuula naye ng'oli mukadde tolina wootandikira tolina gy'oloopa tomanyi n'abalooya yo n'ozijjawo eza looya teri looya asomera bwereere Uhuru aweegambira nti oyagala looya oyina bw'obanja buzibu ki ng'otandika wasala basiba enviiri luzira tebakusasula naye tebabanja bano ba miliyoni 3 tojja tozunga ezo miliyoni 3 zejje miliyoni 15 totawaana Uhuru etandikira ku miliyoni 23 plus yonge gama munnange feze tunaleeta obo banja 5 watu 25 ngotuwake 5 feka tuteekemu katutandike nga bateekamu nga bo batandika nga babanja nga batambuza omusango process bayitaga kooti oba looya nga bamufuna looya oba kooti nga bagenda mu kooti nga bawoza bo ekikulu nti byoyina birambulula nti obanja byoyina birambulula nti wakola so nebaza omukisa ogwo okubanga guzze mu Uganda abaana bangi babeere bweru w'eggwanga bali bweru wa ggwanga bakola ne baweereza baganda babwe sente nze nkuza sema ng'omwana atwale mama we mu kooti nakatandiko biraba kati mama baba goba mayumba omwana ali bweru akoze sente mpya n'enkadde azisindisa omuzimbire ennyumba walla yagenda okuddanga akayumba tekafatagana na sente ziyasindika kati Uhuru wekola ki wejiramu abakasajja bali mu America eyo bakoze sente mpya n'enkadde n'agamba mungulire ettaka mugule kino munnange mukole we muti naye omuntu n'abeera nga akomawe Uganda n'asanga nga ekintu kyomukola ettaka liwagula teri mu bwenkanya naye nga ekituufu ebiwandiiko birina oyinza otalina biwandiiko naye details ozina kusimbula kintu kiraga nti kituufu wamuweze sente Uhuru wekola ki 0700 138296 0700 138296 oba 0771 257028 0771 257028 Uhuru debt collectors abana bakoledde TVs abana bakole ndi wabbe yo madompita wala isi nkityaka amalo mwana ngamba kwata simu yange now abana bakoledde company kyesoko bive kati awo tusoke tudde ku mulamwa obulango bumala odakika munana okuba bulango fulupika kusho ya munno sasira lwaki tewatu oli kusho ya munno okuba obulango edakika munana toyina mukazi waka ate kati ajiddemu gendo muteke mu kamera ayogere wataba mulaba nga bandaba nakugamba abantu abogere kampani tuulya tuli batono bane tulabwa mu Uganda tuli babale na tugenda kwogera ku bintu bya mirundi 3 ngenda kusookera wa Cephko Dr. Cephko wangamba mbwagaba mdagala yani oyo yani mubadde naye mu kooti sewo oyo namulekera baloya lwaki mwogerako naye omusango yagambye nti tebunna musinga bebagenda boogera mbu gwamusinze njaga okutangaza bana Uganda bwina naagenda okujanga ye yawangudde mwe yabamegga which is njaga okutangaza bana Uganda mbale sigenda kyogerako olw'ensonga ntwazeyo mu kooti misango ejwera mu kooti
tebajogerako nnyo naye njaga otegeeza bannayuganda nti omusango yasingibwa emisango 3 emisango 3 bannamateeka bagitematema omulamuzi yasingibwa era ye kennyini yeeyogerera nti nsaba omusango gunsinga emisango njimanyi nagiza naye nsaba mumpe ekibonerezo ekitono kuba nsoma nina omukazi gwendabirira nina n'abantu bendabirira ne bambuuza nze kennyini eyali awawaabira ne mbagamba mwe mother ekigendererwa kyange kumanya omwana ono amanye ensobi ye nekyakola nti kikyamu kubanga bano abaana ye gavumenti yenkya bamanye nti waliyo life another life nga toli ku TikTok bamanye nti waliyo another life nga toli kuki ku social media eno ka app tikabe mazaamu so singa abamanye ensobi ye bamuwe ekiboneza ekisamu kya babuuza nze kuba nze nakola ki ng'emisango gimaze okumumegga omulamuzi ensala ye yali bweti yasingibwa omusango gwasooka ng'agenda kusiba omwaka gumu n'amugamba naye engeri omwawaabirwa agambye nti yayagala kuyamba sasula engasi ya mitwalo 48 wabeerawo sente zebakugamba eza kooti n'omusango okubiri gumusinga nga wakusiba emyaka 3 yani bamugamba sente zabasasula after that mulamuzi n'amunnyonnyola n'amugamba njagala okwate omukutu gwavumira full figure omukutu gwo oddemu ng'omwetondera okumala 4 weeks nga buli lunaku okola video ng'oyogera amanya gabiri ng'omwetondera kubanga full figure si level yo osobola okuvuma abantu okulumba abantu mu level yo mulumbagane we mwenkana ono mwabuzi wa president ne mama we yaliwaawo mama we n'agayungula n'egayirira ne mbagamba omulamuzi ne mugamba mama ono omwana kyekizibu naye abeera mu TikTok omwo n'ayogera nti akolera gavumenti akola gundi sente bazijje wano biki yeyita kamisona yeyita jukire mabegako mama womwe mwana yasalibwa omusangira n'afuuka ki convict omuntu wafuka convict njagala kibategeeze waliwo ebintu bingi ebyesalikako nze so ekinyonyo ne bagamba nti oba nine ennuguka nga mama we bwagamba kati sawa ye mama ya omwana ng'agamba ne bamugamba wegayire full figure ate omulirire n'esente obutasuka myezi emeka 2 kati ne bamuzza munda mu kadookolo mukwekwatakaata mukuyayana baaleta sente ne basasula ezaki eza kooti n'avaayo bwe yavaayo yadda ku ssimu nze bankako okukkiriza omusango court file yaggaddwa nze sibangako muzi wa misango era gwabasinze era which is okay nze I don't care dakiika 2 akutte ebifaananyi byange bwematuddeyo ngasegase ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka tolina right egatta kifaananyi kyange ku page yo without no permission abantu kyebatamanyi tolina right first of all am I class ndi mwabuzi wa president sometimes muwakana mubuusabuusa ku mulundi guno njagala okugenda mu kooti nga na passport yange ya red ne ya green njagala okugenda mu kooti nga n'ebbaluwa yange ya office ya president njagala okugenda mu kuba mama mukuma yagambye yeyita omwabuzi wa president talina nagyakola alina kavitizi akakadde mu motoka zange gojja mu parking ojiwale ozeeko ewange kuba mu bantu amanyi n'omwami wange gwa mumanyi mu parking yange mulimu vitizi n'abakozi bange kuliko avuga vitizi ku bakozi obukozi kuliko avuga vitizi so simanyi ye jajja nti nvuga kavitizi kakadde ze siwawabiranga musango gwa sente siwawabiranga musango gwa byabugagga ekyokubiri njagala okutangaza bannayuganda abanda ba please munjije kakajanja n'akamanyiro omuganda omutufu kayita akamansankali nze tebanzaalanga na motoka tebanzaalanga na sente kazibeere ngoye zino nsobola zeyambula n'enzikuba wali n'entambula buti munjijeeko olujanja abansanga ku bodaboda ne mutandika yaggwamu wuyo ku boda praise ndeka business olwajjamu mbukubanga ndi wa kitalo nze siri wa kitalo ate siri wanjawulo ku bantu balala osanga bamisi guno nga bali ku boda subiru omusanga ku boda Museveni agivugako obako yewandisa mu mwaka ki bamuvuga 2001 kati gonsaze ku bodaboda oli mukulebuka nja kufa naawe nze ndi business woman ndi mukazi muyiribi ayiriba nti business etuse wano bagala gundi west oliwa mvuga motoka mbere mu jamu ng'omuntu ali awalinzo oba mukonga ze kusobola nze na business zange era mu abansubira nti ngenda kabanga bakusasa bamajambere nze mbasekeredde temunda woza nze yo siriyo mubakaba nze ndi muyiribi ndi munonyi ate ndi mufunyi nze manyi bulungi nti nazaliwa sina kyenina bagamba bakola bikole akajja obunaku kema nyanza ni mukazi munako ekyokubiri
Cephko agamba mbu namubba ssente ne lawyer wange yabula. Njagala otegeeze eggwanga. Lawyer wange bamuyita Counsel Robert Olutalo. Is my lawyer. Na yayina abayambi be bwaba taliiwo. Gwoba akwata omuyambi wa lawyer wange nomuwa akakaddeko. Mungere mu bendala nze je samanya wa wali omugula owa wali omubba kwa tuwa wabiranga musango gwa sente. Tetwa wabira musango gwa sente. Balo yabange bali very expensive obamanyi. Si balayisi. Tomanyi no musango gonna kakuteka mu how much money. Goyogera akakadde mbu wawalo ya akakadde. Nobo yagala mu million 10 nsobola zuko nobo yagala mu 10 nsobola. I can pay because I have it. Zitompita mufuna mpola. Kakati go ogamba kanso wange mbu wamu akakadde. Nze nino kuwa wabira mu wakachi. Kwa fere tusabanga ku sente. Mukwana fere tusabanga ku sente. Hawa matuse yakute guno ogwana ogamba mbonze nguzala guzze gumvuma mbona yulike mimwa nani nagwasonyo baloja bagwega iyo noloja wasiba isiba ani bonna omwana wa Jerusalem Saddam pisa yega Alayidde ogwala gwazemo okumpalampa mbona gazo mimwa musimanyi biki ogwala ogongwinako ebbala ogukazo ogugenda kugamba abantu nti nze nguzala nendi mama atayina makulu ndi mama wagira omusajja omukadde ndi mama atategeera takomya wagenda abbe ebintu by'abantu ku polisi wali emisango ena bamukwata n'essimu enzibe nabagamba nti mwana wange engeje bamanyi nti ndi muwazi wa president bamuta ne bampita njogere nabo nimbaganza omuwala simu manya nesibako era bakyewuunya nnyo waliwo omukazi gwe balyako ebintu ne bamugamba ffe tuli baana bafulufiga ne badduka waliwo emulungo gye babba ebintu waliwo omukazi bamubbako eno bagita lingirayita ebyo ebintu ebyekosa mu TikTok ebyo bisimanyi omanyi nze siri ku TikTok kati balina ebyo simanyi ebyo bakola obulungi ebyo bakamu amataala lingirayiti simanyi lingiki ringirayit no bagibako omukazi magamba nti ffe tuli baana bafulufiga tolina kyojja tukola ali muwabuza president full general omukazi nga nkubira omwana wa bya lingirayiti simanyi lingirayita nga nkubira niukirya mutabani wange nga mwanoonya abawala bakwate ekintu ky'omukazi bakimulize sikimanyi nakimanya banoonya ekintu nga abaana bakitunda dde eruwero gye bakijja kati olwabya obuzibu bwempitamu lwaki mpawabira oguwala ogwo omuwala yali erinnya letufu ya Sala n'abasatu naye yayita MC Chumie agenza avuma buli muntu katakomye okwo agenda agamba abantu nti Museveni abeere no mu busolo bwe obusolo bw'ensi namba government namba waliyo muwozi waayo Museveni abeere eyo nze ni mwabuzi wa president atagamba mwana wange owulira sinnagana kweyita mwana wange ekyokubiri nze nina obuzibu n'ekintu ekyo lwaki nkirwanyisa njagala abantu banetegeeza bungi abantu bangi betuyita bamaama nange Museveni muyita taata bamama Fitina bonna batukuzizza bajeti Nulu Mpungu batukuza bamama Lususu bani bamama Jenti Museveni muwozi muyita muganda wange my brother naye byenkola bibajamu oba bibaswaza oba nziba n'enteka y'amanyaga ekyo ng'okijjeeko naliko n'omwami gwe bayita Kawoya Mbaraka Kawoya ayino yazaala omwana mu Alayidde Kisaaki mwena mukimanyi naye Alayidde bwe yafa waawa amatuka y'omuwala n'agamba nti Alayidde yamuzaala yagala ebyobugagga ogwo musango gwabonyabonya Kawoya singa teyali mugagga gye gwamukomya n'okukakana bagala okuziikula omufu ng'omuwa talina kakwate ku Kisaaki anoonya linnya na ssente kati nze singa nfe essaawa ya leero oba bwe balina olukwo lw'okunzita batwale ebintu kuba abaana bange bato bayiza balina olukwo lw'okunzikiza omwana ayogera ensi yonna tewali avaayo kaayana tewali amutwala mu mateeka era omwe naazikira mujaga omwana abadde ayogera nga fulufiga waali nga tamwegaana mwana we mumuleke mukalina asule muyani apame muyani oyo nedda mukwana yensonga akingenda mu mateeka ogenda mutwala mu mateeka kati naye exactly first of all ku file eri yaliko oyo mwana aliko emisango kati alina file 3 ate zonna ngenda zifolowinga era ngenda ku making sure nga balo yabange bakola ekitasoboka oku making sure ntezo file zigenda mu court because omuganda gamba nti lubale mbeera nga nembiro kwotadde kasuku omuntu akuzikiza nze nalako honorable Nsereko nga fano ogusajja ne batuuka n'okugenda ku deni guli ogusajja nga kugamba tata wange simanyi yagamba yanzaala honorable Nsereko nga yesibe ku Nsereko katono gumutte n'akalulu Nsereko n'agenda ku deni gwagala okudduka ogujjukira kati mwe bintu ebimu bitwala nga bya muniino kati bakufeere tugamba nti nno ndi muganda wa muwozi naye ng'okimanyi nti ddala kiki si mu musaayi naye nakakasizza nti yanze mu musaayi negative yakola interview n'agamba ye maama kakati ddala ogenda kyegaanira waani gw'oligeno kati nuli omwana yagamba yanebakako
natuka n'okusaba deni nga yakakasa yannebakako ensawo weraze simumanyi siberangako naye anywhere ku bantu bembadde nabo kuba first of all nze ndi mulibada sisobola kwagala yungwe ngoyo appetite evewa igira kuki sinya mwenge nti ntamira nto benjaga yankuba gwe omanyi bulungi sibera out first of all nze sigenda maloji ayalumiza mbu yannebakako nanzalamu kakati tutuse nogenda mukote and spend omanyi na spend ka meka omanyi how much money kakati omuntu ngo kati bwe bitebwe biri noyo nfa wano oba ino luko olumpunzika kuba nake nekoledde jukiranze ndi mukazi muyiri bya ina kenekoledde era oba oli mu bantu batanake bekoledde zo sirimu abansubire kukaba temutawana nzo manyi na kibagamba kino ekigambo mwagana kukitegeera ebizu byawukana level na size naye buli muntu alina ebizibu bye ngabo tukera mu kibuga okunonya sente ne sidiru akera kunonya sente akera okunonya kawumbi Kasuko okera okunonya 5 nze nkera kunonya 10 wali akera okunonya 15 nenga fenta ze kunonya ki sente nebizibu webiri buli omanyi nebibye mu level ye ne mumfuna ye okiwulira nkuwulira bulungi tolowooza nti kusasa yasosa okuba n'ebizibu there are many people that nyumba ziri mu banka bintu bingi biri mu banka betute mubiraba awo tuyingidde Kusasira sinna muyingira angamba olwo tumutandise it's okay kubamba ngenda mukubuuzaako no problem njagala okutegeeza muganda wange kasaba ni Kusasira era nze njagala okugamba gino emiwulenge emiziringu emizininyo abavuma Kusasira oba bavoola Kusasira. You are stupid people, you are foolish because omuntu avuma Kusasira no tambuza ka video ka Kusasira. You are stupid. Tofumintiriza tomanyi kyokola otya. Kusasira tali worth $1 million zemula bobatano. No way. Kusasira ali worth billions and billions money because Kusasira is a brand. Eri project naba Kusasira project Kusasira na muteka one baminisa ba 7 batambule no muganti mbaite babo abantu baita Kusasira brand Kusasira project awuli amukwano yes, Kusasira ali wase $1 billion not million asatu obana ge yalaga era njagala okulaga lwaki mbaita you are foolish omuntu yenna kwata video ya Kusasira no belake bigambo byojogererako totegeera onosonyo kigamba nakugamba okutegeera site kanti muntu ategeera naye njagala okutegeeza muganda wange ne Yesu Kristo yasisinkana basirusiru bali banjira bamulemera oteba malawo obadde okimanyi yabalekawo kati njagala kwogera ku basirusiru abasirusiru omusajja ono Nuwa yazimba eryato nakwata ebiku n'ebiyenje n'emmese n'abayingiza eryato n'abagamba nti mulinnye eryato amatabagajja bamugamba wa muje mulyato lya Nuwa omusajja bagamba nti lengere embata lengere enswera omusajja yabagamba mulinnye eryato ne bamugamba Nuwa sinikira muri ebinyo by'embwa n'ebyente twala ekintu kyo n'agamba oke embata bikumuliwa mulinnye kakati abasigala wera bakola ki amatabaga bakola ki kati njogera ku basirusiru n'abalemerera Katonda munsi mwe tutambula tulina okusomozebwa kungi nnyo bwoba nga toli strong onganze kawaida nze ndi self made temuzoza ndi mugenda kunsuula era abansuubira nti ngenda bavumanga bwenywa kachai ani omwana lwampe kapikino mumpe nenkoko biki bibaga biki rap mumpe ndiye bano bategeere nti ze sirimu nako ate sigenda kwera mu bakabanze ndi self made naba wadde dat sintono nnyo nembagamba nina kamani mu 7 emyaka egi nina emyaka 36 ne bwango bakati webuuza 3 mbaddewo ntya eyo teke njikuwadde gwe weka jiri 36 yes gwanza alo inaye mirajo manyi wangamba togimanyi inaye mirajo manyi nedda nyawo sina ya murajo manyi mumanyira nnyo bavubuka mu bologa buuza full figure akabuzo mumanyira oyagala kugatako gyo manyi sina je manyi mirala ati kakana tobologa waddo ina kagambo ko yagalo leterako
Kotoko mukamugambo gotamanyi. Never na abantu bawala n'oyogedde omugambo. Nenzijukira gondi ono Kayima. Kati Kayima kati abana mampalanira ki? No buza kivumya Kayima kiki. Nemuwala na Kayima. Kayina bwavuma. Nalaba abana bavuma omwana oyo. Nina omukazi gwe nalanga Yesu ye ku mwana, Yesu ye ku mwana. What is this people? What's their problem? Kasuku so sagala okitie. Nawo oyina batakwagala. Eje bali nayenze basobola kwanga bali justified kwaze envuma ate saagala mmanya ndula kati ulya Kasuku ne Kayima abera mbiti kati kankubulire je no muwezi wabade bamutikira yankubira kusawanya ezekiro lete simu yange simu yange MTN ere yebe ya gold yegera gono yes omusikala nga akuyambe kakulage message akulage simu no problem. Nkugambye muwozi mumanyinga bwe nkumanyi nga tonna mumanya bya jeno Natasha mumanyinga bwe nkumanyi anti kakati lulira amalo gumanji njagala okutegeeza lwakwa munaye tetukyekubya bifaananyi ekituufu tetukyekubya bifaananyi kusiikula bantu meme era betwekubyako bye byakoma kubanga banyiiga nnyo empalana ekibonyabanya kusaasira okimanyi mpalana okimanyi kati kankunyonyera kusaasira mu male teri awana kusasira wanupo ba wefudisa ba dipi abantu abavuma kusasa ba NRM abantu abawana kusasira ba NRM era baba motosiza ku kisenge batya ngoyagala okufuna obuzibu yogera ne mu 7 direct ode bwakedde nga senanywa kantu boyagala okufuna empalana yogera ne mama Janet direct ngoyagala okuwala no fetch zero bera nga mu 7 akwagala oli okomanye naye munnange nze emitima gyakaluba era nabagamba ndipotinga wani wa Museveni sijja ko report zange kuzichupula ye banayo yogedde ku reporting wa Museveni bio reporting be bajjamu be ne bawandika ne baganti be bakoze research nzijogedde mama Babalanda mire mwagala mukubidde Canada chuma cha Yesu omanyi nabo olumu gubasinga ne webuuza bakusasa abafulu figa wabalesewo otambula nabo abasobola okwambala chuma cha Yesu yes nakyo gamba awo ovayo mupino omwambala hati Babalanda yali yamukala akati wako okumunona zote wali yanonda nze Museveni omwanzi wange ninomu Museveni ate yanonda mmanyi teyasanga mu church wa mukerezia baliyo abayina katuli bamwita katulika nido ebitoji abana aba era yalonda gwategeera nagamba ono gwenjagala kadi chuma cha Yesu aveno mama Babalanda ngabo omuyita ali wano wale agenda sika kazindalo halfway wo mubakira kati awo fulu figa bwabeerawo anti goba kujja kunyuma nebaza Katonda kintu kimu kyeyamba era nkyenyumirizamu bampita fulu figa tati ampalana atati abiruduma nakugamba omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Sometimes munyigirizibwa olw'okutya okufeesinga ebyo nze byenfeesinga. Yes. No kitunula oti kotidde no kyambala nenkwambala negamba nti ompulidde ompulira nenkuwulira onjijukira mu 2020 oba tonjijukira oyina kintu kyonjijukirako kyonna oba tonjijukira nayambala omuliro nesiko magwamba nengumira nga muyina principal tawabulwa tasobya tadibwamu tagambibwako toyambala yero namubuuza olondolondanga nkujogera ku kooti awo ani yakulonda solo kumbula yakulonda twali fenna ne mugamba nkugobye babajjo bonna ne batya boka twali ku kooti ojo twali tugeze ku boka be batya oba ensi yonna omama simu agave bweru agave Masake Wampuga hani ne principal yasola ku poti figa atogenda kiyuza anti endowooza wegamba osobola kikuba naye tokuba kiyuza anti wuliriza yasola ku poti atya nkotidde n'okutya yali addukana omanyi simu ezankubiba omanyi meeting mmeka ezaatuula anti olwo nali maze okuyiza oluwombo olukubyemu entuli anti mwalina oluwombo olutoba wansi mwalina ekintu kyammwe kye mwakola nga mulina kirumira kibuda kibuda kitagambibwako tekiddibwa mu mama wowe otoyogera batange oyogera ota
kuki mama ne principal yakola ekintu no katonda bataye kye yakola okimanyi abantu bonna abasinga be yawe ebifo ebyo naye omanyi nti nzana bamuvaamu okimanyi nti nzana zaala NRM omanyi nti katika nkuzi Kasuku gambe yakagamba katonda okuzaala NRM anti wuliriza njaga tugate dati sintono ntono nnyo gavumenti webanga eri mu buyinza nga temusobola kwogera president ali mu buyinza temusobola kwambala kala gyawagira nga n'enkiiko temuzikuba nga n'abalina abasirikale bateboogera mukama nga Museveni n'ababe baminisita baba abaana be tebasobola kumwogera ati gavumenti eno bagiwambako kyotama oli yambooziza nangamba mu comment zetwakola nuli nagana efulu figa takiyuze wagamba mu Bobby yafugako ku ggwanga lino yes efulu figa ngakikuba nnyo ekyo saakikubye twatukako ekiseera nga oyambala olugero lwa kyenvu bakwambula gavumenti ngeri mu buyinza waliwo kyebeeko gavumenti eri mu buyinza ina baministers ina babaka bameka okiwulira n'oyambulwa olugoye bannakazale beggwanga bamama bayambulwa engoye nendwamba ne mugamba njagalo eyeyita omusajja gyenyambule nze maleko mugambe n'okunebakako ne bakaako osobola okuzijjamu nkutidde banzala nazo banzala n'engoye ata efulu figa atalina ngoye n'omala onkwatako n'onyambula obulawuzi ya kyenvu nkubuuza onyambulidde ki nezidde okunywa onyambulidde tebalanga mwepanka mmwe katonda mwebaza yantonda yamala yantonda tenampa mukama yampa amagezi yampa okumanya n'okutegeera yantonda n'amaanyi n'omutima ogulinga ejjinja yenze full figure geno atati abiduduma gomanyi lwaki bampita geno full figure oli gino atati naye abaana bakujoza omwaka guno ne bakufuulira ddala ow'ebigere baani nabatunuulira ne ng'abantu tebamanyi kye baliko bonna paka mu kooti kakati nze njagala Kaiza addemu ayogere ku linnya lyange bwogezi Kaiza muleke tabibadde bino anti nze njagala kakalaamu addemu akwate ayogere linnya lyange yankubidde ku ssimu nangamba ono nno omwana mama Fitina gwe yabweka $1,500,000 yazzeemu nankola akantu nazanya akantu era ngenda gaba baloya bange nakabaweereza oyo ye Benson anti nze sizikiza bwe ekintu kye bayita atati ampalana tokimanyi ekijja kiba kikusanga kye bayita kama mbaya ni mbaya come what may yes kakati munnange Benson naye yazzeemu nakola akantu kuba yagala likes neki ne views era nayambala ebigomesi by'ebivundu ebikina abikola mbadde manyi twali mu meeting ebyo ne bigwa anti nze nkunyonyodde nze kasanga funa bwe pango nkozemu nze sina buzibu nina bana mateeka ate nsobola basasula kuba sinze nabasomesa owulidde nze kyemanyi nti amateeka kasagaberawo amateeka gabagazze Lois law yes akole basobola bakola batamuliiko nze akole ki bondeko obotoka gwendekaze ngamwe nagamba TV za wana zete muddamu kunzanya nze nabagamba Kasuku olaba waliwo akakana akabi akana ako kagenda ne kajjako abantu interview kuba kagala platform katula ne interviews kana kadduga vunyo kabi kali awo akana kaja ne kanjako interview nenjogera bungi kula baraba ne nalongo kuba njagala nnyo nalongo ye muka eke dakika bine kaduka ne kagende wala baraba ne kamaga full figure akuvumye ne mikola ajuvumye simanyi biki ne kamjako interview de baraba na avuma ne kakoma we wange kagamba kankutene mula baraba byakuvumye nenyingira rabada nti zomonjo kyanga nkocha katika kozinga entalo kadire yasoka teyagizanya kanama ye mudwairo ngali kwali mpa ne Kasuku dakika mune mulaba bana awe yagenda je interview ezo nabagamba Kasuku ayogede kana kalenzi kaina olu microphone wavu kaddugavu sikama ina linye lyako baba kaita makonzi simanyi makulu buko kanya okaddugavu nakagamba ddamu nteke mu kamera bwo musajja waddamu yogere ku linnya lyange nze nagoba TV ze Uganda nagwa kati basetinga kubanga bokwe balya ko kubanga ye interview na agitunda bayogera Kasuku amanyeja kutambula bagamba olivuma Kasuku yakumanyidde yagamba ine enkima mbo Kasuku yayogera nti omwana ine enkima abasajja bali kubizinga ababyogera era nozanya audio as simple as that
Owulira kadi era n'abamununa gye yagwira ku accident bagamba nti enkima isitamaawo kati which is Kasuku talina mistake yonna gyali akoze ki kati ono anoonya amawulire ago kubaga gajetunda n'agenda n'agatunda ne ku TV bandi batunda sitole kati akozinga olutalo kwa kimanyi nti Uganda amawulire agentalo ge gakola ki ge gatambula nze nakowa TV za wano nkiddamu ene full figure wangamba tojja kudda ku ma TV nga ndowooza osaaga nze full figure ne katogenda mu mwaka mulamba siriwo nalingudde ate era saaga baddemu kuntunza mu kamera bwabwe njagala boba wayita musajja nzanya ku TV otegere kyenzitowa otegere nti nze muwabuzi wa Museveni yo weri kaguta nzanya nkushuwe ntegere njja kuwabya TV namba nzanya ku TV wayita musajja mpere nembe nawe zene milioni 2 mbikuteekamu kubambirina kakati wetuvaayo njagala okutegeeza muganda wange Kasani Kusasira abantu abasinga benkugamba bana emiwulenge gitambuza video ze nakugamba obutamanya okugisaako musango ignorance is not an excuse ate atamanyi that is a big problem yensonga kinsema katabo sex and family stories on the reality abantu baganya okubeera mu reality n'okutambulira muri your life abantu batambula mu fake life abantu bali ba mind yabwe nola bekintu ngo bakirina okubeera naye nga gokyabya kusai nga ngokyabulala naye omuntu anakula kwa nwana agenda maaso buli kintu ino kiraba nga bwe kirina okubeera no kifocusingako Kasani Kusasira okulaga sente ezo teyaziraga kulumya muntu teyaziraga kuduulira muntu teyaziraga nti no wa kitalo no yali agala kulaga abantu nti NRM y'amaanyi kankunnyonnyole kuba nawe gwomu kubatamanyi mbuuza Kasani Kusasira tali wase milioni 3.5 no ali wase obuwumbi Kasani Kusasira njagala kwa dati sento no yali ayimba ku mikolo nge week kaza tayimba kwa mukolo gwa milioni 2 gwalinga kwa nyako 5 kusatu e week yaberanga ne mikolo 8 zibera sente meka Kasani yabanga ne shows za yimba e shows obu shows ngaimbe milioni 5 3 2 4 o week yabanga ne show meka obo mwezi Kasani yakola ko show ye government yenyi nejigala nejigana okubeerawo eya Kasani wamusobola jigana okubeerawo ne mukizindala zibeerewo bapolomota baba wadde sente empya na enkadde Johnson nakata achaba wana kanalabe yemiwulenge emirala baba wa sente n'abalimba obulimbi Kusasira bakamuwa meka kakati njagala gwe okugamba muganda wange obulamu bwe twalimu kanyamberege twalimu competition twalimu kufana kuona okugamba nti kama mbaya ni mbaya botwali mu 2021 dwali utalo wenyini nga wawulia Museveni kyovora nakubuuza wale wategeera ko genocide lwaki yali ggulu temumanyi answer lwaki yali ggulu nakibabuuza kigambo kyonna ekyabalema ng'alinda yitamu ati kati ba genocide bakomanda naye basigala commandingira mu kifo si front line kati ffe bagenda ku front line ba ground soldiers but we respect kuba twali mu kufa ffe twatukankaka abantu batutuuse naye omuntu aga abana bakyali balamu saagala lebo zino zisinze bansasula boss tuyamba obujje amazzi ogataddewo buteesi banasajja tebagaba ssente bakodo bazibu newo kikoloddamu obukodo nenywera view nakyo minno water nkoze bubinyo view nakyo minno water kata nyonta kati eno side ze nanti view tebatuukanga oyina kizibu Uganda munamu egali mugamba yigo gasobola agasobole ekyokukola kakati nkunyumiza emboozi wategeera ko genocide wakyali ggulu wakinyinyonyola luli nga bogamba nti swi Sudani wali Sudani nsonga mbere ng'ayitamu naye genocide namulayo mu kutikkira muhoozi naye anyirira omusajja oyo olumbuye yali atukozesezza ensobi omusajja anyirira ali luno omusajja anyirira abikanga naye walumbuye ensa n'agigamba ki oba muli musonyiwa kakati nkunyonyola Kusasira tonja ku mulamwa Kusasira ekimubonyabonya jerasa y'abantu ba NRM era abantu abakuba Kusasira ba NRM naye abalaga sente baziragola obutamanya bwe tubeera mu lutalo ffe nzomanyi nafuna mukisa ne President Museveni nyumya naye ng'omwana ne tuseka ne tunyumya manyi omubuuza ebyo byentala abinyumize ne mubuuza wawangula otya walubeeramu otya watwala bbanga ki muze yakunyumiza nti mu lutalo ya feesinga nga buli kintu nga ne w'omugamba nti omuntu oyo omulaba ali ku street
yasobola okulaga bayekera we bali ng'amufata n'amufuula mukwano gwe asobole okumutuma bo bennyini beefuula nga abalala basooja n'omulaba ng'alinga lya kasasiro naye ng'azze kubega okiwulira kati olutalo lwe twali lutalo lwa competition lwali olutalo olw'ebigambo olw'ebikolwa olutalo olw'okwaga ate nga twagala wiini omuntu yenna ng'ayagala wiini okola kyonna ekisoboka ffe tulaba abantu walabeka omuntu afumbirwa omusajja naye nga tamwagalangako naye ng'alina mission yamutwalawo abamu nno bazaalawo n'abaana naye mukwano gwange yazaalamu abudumulasi omwana yamufumbira emyaka egi naye nga tamwagalangako yajja ng'alina mission enoonya ebintu era abitwala beyajja okukima naye yazaalawo n'omwana n'atabalira mwana oyo gwazadde naye nga ye mission ye era abasajja bangi balina abakazi naye nga mukazi ajja lwa mission kubula wasula talina wabeera anoonya capital naye nga takwagalangako mubiraba kati luno olutalo lwali lwa mission lwali lwa action owulira lwali lwa competition Kusasa yalaga sente ezo olwokwa si mu bubi si mu kuduula naye olw'obulungi bwa pate n'okwagaliza pate alaga nti pate yeeyina sente eyina akalungi kasobola okuwa nobeerako ng'oli mwenaalemu asikirize bali bakole ki naye kati ali awo akaaba anti mpuliriza ze yatulaga ate akyayinako wadde anti kati dabayo ekisookera ddala nkunyonyodde state house tegabanga ku sente nkadde ate tekibangawo bwe bakuba tatulabanga tulina Bupya omanya mbanva wa muzeeyi omanya bandagidde nti yambukako wali wajjeni baleki bakuwe state house tegaba sente nkadde lwakuba balamu azanya Luland divide balamu yasobola okunyonyola ekintu ekyo bulungi kuba Kusasira yali yeewola sente zo ku balamu era ali akazimu wanga asinzewo na mmotoka naye lwakuba tasobola kujja kukinyonyola balamu nga omumanyi yazimuwola buwozi ompulira n'amusinga na mmotoka namba so kasa teyalaga sente mu bintu balina gwadulyo balina gwatayagala yalaga sente kusikiriza akasikirizo kitegeera okusikiriza bali basobola okumwegattako abantu bangi nnyo mu state house mu gavumenti ya Museveni bafunye obuwumbi n'obuwumbi nga n'okumwogera kwatabasobola n'okwamba lugero wadde omugamba nti no mwaka lu nze nina abantu abakola mu gavumenti nga tebe batulwanyisa mutusibyeko omusajja naye ng'ali mu gavumenti mwafuna sente nze ebimwe banja kubukedde abavuka twatukangawo ne bakweka kamera ng'otuukawo okukola naga kamera teriiwo simanya eri outing yafulumye nga ovuza amafuto z'otuddawo essaawa namba mutusibyeko omusajja ate nga bamanyi nti olina okukwata weebale nnyo bakischedulinzi weebale nnyo kakati kino kyenkulaga Kusasa tawalona bantu bakibiina kirala abawalona bakibiina kye bennyininyini ekisinga okunuma mu byonna kankikunyonyole NRM eyina ababaka abakiise eyina ba RDCs eyina ba advisors eyina secretary general eyina katika akambale bano abasookerwako speaker waki wa NRM kayeba waki NRM yani deputy speaker prime minister waki NRM ng'omujjeko okubeera wa NRM oyo speaker nabba gundi prime minister nabbanja twamukoleranga nga tulye kawunga na bijanjalo nga tulye kakumiro nyumba ku nyumba ne kasa ni Kusasira nga tukwane tuvana tatuwa na sente tulwana jje abere mpi tulwana waffe era nabbanja wayita munna zina amazina baga kyo taleto na kyesunga nabbanja wayita munna zina nakuba endulo obulago ne bukwata namukubiranga nga mna kwakwata simu ne bamukubidde kataddanga mukugikwata naye munnange nakuwumula mu bitiibwa era sikwetaaga nze kasitondaga nti tonneetaaga oba nnyambye sijja kuba simu egifiirako kuba sinze nagigula naye jjukira ku Kusasira nabbanja alina budget gyonna mali afulumiza obuwumbi wabulabye nabbanja nga prime minister aba ne budget etaliiko kulondoola nkulaga kibata prime minister kyovana wagenda wantu nagaba sente ku layini nga tazimanyi nti abantu abasimbe bali bameka nti babana goba batabagoyo kitegedde bulungi nabbanja tasobola kuyita kase namugamba naye kankuweyo 15 naye va ku mawulire tokaaba nnyo mwana wange ngekyo kijjeeko bamuyite boogenda naye si buli muntu akwita nti agenda kuwa sente naye ebigambo bina kyebikola bina ebiwundu bye binyiga kubanga ffe tugenda mu kyaki ez'okusaba ng'olina ekikututeyo n'osanga yakusinza ekizibu nga teyaire kya misana kyaggona ekinkya teyakira naye nga ate gwoza olidde n'ogamba attendance n'owonerawo
bagale nti chachi zikola nnyo chachi zaawukana bizibu osanga yo lyali obubi tazalanga ku mwana gwo ine boza doyagala basuula ngoddayo ngono nyimyogo nga kambe mbwa zange miwogo oli akaba mwana tamwina atenze mbayina mbakuba abakazi bali mu chachi abagumbanga ba bilionia nga banoonya beba wane mmete babayina bagirina evundirawo ngomanya bizibu biri mu chachi nzera ntimanyi bulungi nti chachi tugendayo naye tewali asinga Katonda naye ebizibu bye tusinkana ne kino kibaita counseling kati kusasa yetaaga counseling wali awo yetaaga oba speaker nte namuyita oba sekutale jeno wali ayogera luzungu lwokka n'ogamba nti eno Europe njagala tuwunzike eddakika zituweddeko naye akunyoneye kusasa kati tesensaba kiri kimu kusasa n'amala afa kati ogwo omulambo gwa Kusasira ogulaba Kusasa nga yakutuse kati atajja kutuka Kusasira agenda kutulika omulundi gumbwe tu ng'ekiberenge kipapokoni ajja kutulika nga baluni ekyo nkikubuulidde Kusasa alina peni gwe tosobola kulaba oba omuntu omulala yenna ne bebe kulu mumulaba lwakwa big size musajja tomulaba abatana bebe kulu so agenda lugogo nga graph wagenzeeyo naye nga talina amaanyi nagasingawo naye tasobola lwaki alina damages gwe tosobola kuziraba kuba omuwali ya sente ze baamuwa kati kasalini omulaba n'amala afa kolole yesobola okuuma ewiiki ezi nga bateekateeka omulambo gulina okubirwa emizinga ate abadde bwa Museveni nnyo ate kesi ya layisi bayisa budget ya billions naye ng'ayagalako bwagazi miliyoni 7 kati webale kyekinnuma oba n'alwala kati basobola n'omulinyisa ennyonyi n'omuntwala eri namboze gyali n'owulira nti kati tuliyoni weziti zigenze ku Kusasa tajja kulwala omutima siye musavaye munene agenda kulwala payini gyali bulaso agivaamu ng'alinga bwali ekyo kibabuulidde bw'atalwala omutima agenda kulwala ebiwujjo simanyi sukaali simanyi babiyita biki ebyo byabasoma byasimanyi high blood pressure agenda kulwala hypertension asula omanye omuntu okusuka ku pressure nga weralikira simanyi biki ebyo diabetes Kusasa agenda kulwala nkibabuulidde agenda lwala ki diabetes nze simanyi naye ebyo ebintu ebya pressure okweralikira ebyo biki ebyo byabasoma tosibaako naawe tontama ate naawe ajja kulwala ate munoonye sente zimujjanjaba ekyo nkibagambye muyite Kusasa mwogere naye okugema kukira okuwonya oba Kusasa mumuyite mumuwe ate yanabasinza funa nnyo okusinga abalaze mubba mu bifo byemuli oba ezo nnyingi nnyo okusinzira Kusasa byabakoledde Kusasa ne mumwetaaga 2026 mulonkinga Museveni sinabaganda kumulonkinga nange mwagala naye mwe abalonkinga Museveni mumulonkinga nga mutima mugenda kuyimirira naye kuba mwe mulya sente ze buli ali sente za kati mbala bamutijja omanyi nalabe seninde buli kalula kaddi bwa musimanyi tugenda kogonya mukwatero ala budget ya meka tugenda aluwa ko simanyi kuddamu kono mo ali prime yani speaker mwagala bafo kusinga balamu mwagala okuddambulula okusinga bwe balya obululwe mugulira kabantu nabana akaluke kayunga wano kasitula abantu bonna ne prime minister ne president wako nenda banga bagabana 10,200 mwagaba meka lwaki temukwata Kusasa ne muwe miliyoni 7 ekyo nakigwa oba bukode bwa kuba baba bukode bwaki muwe hali kuba yakola bameka bababye nabana mu mubba Museveni nyina ayogera lwatu nata sente natazira bako bamufera n'agamba nti nagamba ogula bitanda bimeka ng'enseeraba nti watugamba bwe biti mwagula bimeka nti bwe biti namuleka mu kifo ebyo nabizze kunze ikulwa mu buyinza tugenda kukoma wano lwaki we tukoma olunaku lwa leero eddakiika zigenda kuweerera lwaki we tukoma tetujja kusukkawo wano ababala ba show mwebale nnyo basponsa baffe tap send Arapex style adhesive Shukura habo tweyanza nnyo tweyanzeege sinayo zaza mwana aliwa genero mu ddakiika emu lwaki mu program namba njagala nkola lwaki genero muwozi kanero gabajja kufuga wiki sibula nko program ya muwozi wiki ejja nedda sebo amanje yakagafuna i program eriko yaliko yayo kyo yagala njogere kwani mayimu agala nye bizibu katoli kuizira Kusasira kusanyuka kwa muwozi takwagala bifubuka mu abaaki anyaga nti sikwagala anti kakati gwo ngama tulina timeline kwe tukolera tufuga botyo ananga tojja wali mukumfuga nange nina abaana
ebyo byonnoonya nongirikirako empengereza amannyo mba n'ebyokola mba nyonsa mba nina omusajja gwendabirira mubeere bulungi owulidde mweraba omanye